abazanyi ba ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes balaze nti ku mulundi guno tebajja kubeera bangu bwe bakakanye ku ttiimu ya Ivory Coast ne bagikuba goolo emu ku bwereere mu mpira ogw'omukwano ogusembye okuzannyibwa nga beeteekera empaka eza Afrika ezinatera okugibwako akawuwo. Andere spelers die ook in Europa actief is bij Dorica Kroatië. De man zonder club gaat deze hoekschop nemen. Laat leven in de wedstrijd en leven in deze supporters. Staan de Oegandese voor. Aanvoerder 3 tegen 2 corners. Had daar met zijn handen van Baswa af moeten. Goolo ya Uganda Cranes eteebeddwa omuzannyi Farouk Mia ng'eno eteebeddwa mu kitundu ky'omuzannyo ekisooka mu ddakiika ya 35. Waar ze in 4 duels nog nooit van wisten te winnen. Okusinziira ku abazannyi omupiira guno omutendesi wa ttiimu y'eggwanga Sebastian Disabre alaze nti abazannyi be bali mu mbeera nnungi ng'abazannyi be bamu be basuubira okuzannya omupiira ogenda okuggula mu kibinja A. Abamu ku abazannyi omupiira guno mu ggolo mubaddemu Dennis Masindo Onyango ng'era kapiteeni wa ttiimu eno, Brevis Mugabe, Godfrey Walusimbi, Mulishiri Juko, Hassan Waswa Mawanda, Khalid Awucho, Mike Azira, Emmanuel Okwi, Farouk Mia, Abdul Mala, Alan Kyambadde, Ronald Mukiibi wamu n'omuzannyi Isaac Muleme. Uganda Cranes yakutuuka ne ttiimu endala eziri mu kibinja A nga muno mulimu abategesi ab'ettiimu y'eggwanga erya Egypt, DRC Congo n'ettiimu y'eggwanga erya Zimbabwe. Mu mpaka eza Africa, Uganda Cranes mu ensimbi y'okwetaba zibadde mu ggwanga lya Gabon ng'eno tesobodde kuva mu kibinja. Gaat precies over het muurtje heen.